Matayo olunaku olwajjo twabadde tutunuulidde ensonga wano ez'enjawulo n'otuuka ku nsonga gye nakulabye ng'otabukira yabadde ekwata ku bazungu engeri gye baatuuka okubanga kugamba batubugujaza nnyo nti gwe kaddugala n'otuuka okukyawa buli ekikuliko n'oyagala ofaanane abazungu. Teri muzungu akolayo ddagala ly'eddugaza nti nange kanzirugalemukko naye ate bakola ddagala litwerusa. Twongere okubasiriwaza Abafirika nga bakimanyi nti ffe abali ku kituufu n'olwekyo nga balina kutufaanana era katubasiigirenga n'ebifaananyi nga byoleka nti sitaani aba muddugavu malayika eba njeru ebanga ffe. Kale nsaba tutandikiraawo twongere okukuba tooki naddala mu nkozi z'abazungu bano ze bakoze mu kubuguyaza ensi. Mu kusookera ddala bannayuganda kino kyengenda bagamba kisesa naye nammwe mukimanyi. Tukuze ffena nga batugamba nti ensi we yatondebwa nti omuzungu yagenda mu ggulu nekugenderako omuyindi nekugenderako n'omuddugavu ng'omuzungu n'agamba tompadde magezi then omuyindi n'agamba njagala bizinensi mbu okwetooloola ensi mbu bwe babuuza omuddugavu ku history bwayogera oba ku kiboozebooze ekiriwo kati tebatambuza mbu olwabuuza omuddugavu n'agamba abawerekedde. Tuwerekedde bano okategeera ate ezo story omuzungu bwe yajja nga ategeera kugamba engeri gye yajja nga azikola bazituteekamu kati abamu ne bazituleetera ng'engero obanga bu history. Kati n'omwana ne bw'abeera eri kiringa bw'owulira nti gavumenti ya Uganda egamba nti musomese abaana be bakulembeze ab'enkya naye ng'aliko tavaako okategeera ako. Kati katusooke kati mu reality wali tubadde mu ngero kati tudde mu reality. Bwe baali batuula okuba okupulaningira Afirika ne bakizuula nti abaddugavu be bakyasinze okuba ab'amaanyi balina ebintu system ze baba bateekamu mweze mukola nga temutegeera. Omuddugavu aba awerekera omuzungu teyandibadde ajja wano. Ekisooka mu byonna omwana wo bw'abeera ku ssomero n'adduka emisinde egy'amaanyi omuzungu amutwala. Omuntu akyasinze okuyimba hip hop yali Michael Jackson muddugavu. Omuntu akyasinze mu bikonde yali muddugavu. Abantu abaze nga bakola ebintu eby'amaanyi ab'ebyemizanyo ab'emisinde okudduka bwe weetegereza abaduumira NASA omusajja akulira NASA omusajja nagamba Mukiga ava Kabaale. Omusajja yakola remote muddugavu eyayiya surveillance camera zino kamera zemukozesa ku bitaala biki yali mukazi muddugavu. Eyayiya fridge buli kintu teri kintu muzungu kye yali akoze ng'omuddugavu si yakikoze. Abasajja abakola nuclear baddugavu naye olw'okuba nti otuuka eri ne bakozesa endagaano. Juzi wano waliwo n'omusajja yabadde eyo Zimbabwe n'akola emmotoka nga tekozesa mafuta oba masanyalaze ng'ekozesa mayengo frequency. Abamerika bwe bamutute ne bamukuba ekifaananyi ne bamugamba nti weefuula omulwadde ne bakipositinga ewaabwe nti bamuwadde obutwa. Afirika neetegeera nti bamuwadde obutwa naye nga gyali tebasobola kukkiriza ekintu kyonna okufuluma nga kya muzungu. Kati ekibozibozi kye baba bateekamu kuba confusinga. Kati bwe n'obeerawo n'ogamba bane abazungu balina tekinologi ne teri kintu omuzungu kye yali yeekoledde. Era nze mbabuulira nze n'amasimu agakankubirwa ag'abazungu nga baagala okuntwala mangi. Era nze waliwo abantu bentunuulira ne ngamba bwe ŋŋenda just nze ekyenjawulo ekiriwo ekikyaŋŋaanya bwe ŋŋendera bwe nti Afirika yonna bamba waddeyo. Matayo bw'atuvaako nakkiriza agenda akolera abazungu Afirika yaffe bamba sadaase lwa nsonga ekisooka buli mu bintu omuzungu bye yeetaaga kumanya kintu kijja mu maaso. Ate ekyokubiri nti sizoni mwendi oba sizoni mwe nazaalibwa ne climate change gyendaba nti bizze nga byeyongera okubaawo. Kati omuzungu akimanyi nti ensi gye bujja mu maaso ejja kutabuka. Yensonga lwaki babeera babalima nti yagenze ku mwezi yateekayo ekizimbe ekibuga bw'abantu bwe banaatabuka ng'abatwala ku mwezi tebiriyo.
wabula ate bo baagala babuulira musisi bwenekuba New York baddewa oba okategeera yensonga lwaki saawa ya leero bali mu kulwana nnyo okulaba nti baleeta abantu mu Rwanda nti babaleeta nga ba refugees bwe bamala obaleeta nga ba refugees kati omuzungu ajja kubanga deployinga y'abantu yensonga lwaki baawula amawanga ga Africa nti singa bitabuka bajja gamba ku bbanja lyetubabanja mu district y'e Wakiso yonna nga nammwe mukiraba temulina busobozi kusasula oba kategeera tumalirize nga tukwata territory nga tugiwaayo bagitwala. So buli kintu kyonna ekikolebwa ku nsi kuno ekyamaanyi kibaamu omuddugavu, naye bw'obeera awo n'ozaala omwana n'otandika omusomesa abazungu b'amaanyi nze mba sikutegeerera bye bimu oba ku bintu ebinyiiza n'okunyiiza kusanga omuddugavu ng'asomesa omwana we omwana nga bamukuba mbe teyasomye Luzungu. Ffe abalina tribe ezaffe bw'oba oli Muganda omwana nga tanaba kutegeera Abaganda eby'Abaganda kiki ky'oba omusomeseza kubanga eri abaana bazaaliddwa ng'ali na myaka 2 ng'ali wano e Kampala nga tamanyi na mu kyalo obulambo bwonna nga bwa kibuga naye ebintu ebikyasinza okubeera ebyangu kasitomala okuyiga okufiiringa obutonde kubanga eri abantu kikyoyisa okufiiringa obutonde eri abantu nga oluusi bw'aba yakazuka nga omubiri gwe gubaamu acid mungi nga yeetaaga okugyamu ebigere n'alinnya mu musenyu okumala eddakiika nga 3 nga yeetaaga okutambulirako mu ttaka nga linnyogoga eddakiika nga 2 naye abasinga ava wali anywedde kacaayi bamuteereddemu simanye kaawa ddakiika y'emu anywedde ona banange gye twolekera ebitonde ebisinga obungi bigenda kukyuka naye mu kukyuka okwo abamu mugenda tuuka kati saawa zino waliyo sisitemu z'omubiri ezigenda okyuka osange nga omuntu atalina musaayi mugumu oba omubiri nga gulimu ekiriisa ekimala nga atuuka n'abanga kwegamba ng'afa bubi ng'afiira mu bulumi ng'ebirwadde bitandika onoolaba nga kwegamba ebbugumu mu kifo ky'okufulumira mu nviiri lijja kuba nga likuba lidda wansi kati ate bwe likuba nga lidda wansi ebigere bijja kuba bizimba n'obanga alina sukaali kwegamba nga totegeerekeka gitwolekera juzi twaliko eyo ku Old Kampala ne twogerako ku Kyakopa ne mbagamba okuva olaba saawa ya leero bwe tunaavira wano okutuuka 2026 kansa wa tekinologi ajja kuba muyitirivu zino esimu zirwaza zino so ekiyinza okuziyiza kino yakopa tumugjewa tumukozese tutya kopa ono eri abantu bena badde ndaba ku social media nga bayigiriza kopa olina agamba nti ono wabajaja misambwa jaja kyewanuka no eri ono mukyalo mulala gwe nalabye n'agamba simanyi okuwa kopa nze nsooka kubeera naye nensula naye mu buliri nendyoka mukuwa nemanya ogenda mukozesa ki banange temugamba bantu bemu oba kinyonyole ntya kati kopa ettaka lyonna eririmu ebigimusa ettaka lino erimiza emiti lirimu ekirungo kya kopa ekirungo kya gorodi ate ekyokubiri kopa emmere ne bwebanga tebala abachina abasinga obungi okulima emmere okukola ki ebikajjo biki bateeka mu nnimiro zaabwe kopa abachina kopa kyekimu ku bintu byetwandigamba nti zandibadde engabo z'edda zonna bazikolanga mu kopa ez'abakabaka amafumu abazungu kati bw'olaba abawarabu kati
ebikomo bye bambala abajati bikyabayindi bambala kopa. Lwaki? Sawa zino omuyimba ayimbayo oluyimba lumu nayambala kopa oba gorodi oba essaawa ya gorodi oba empeta ne tugamba oyo wa Illuminati biki oba abakulembeze nti simanyi omukulembeze n'essaawa ya kakadde ka $1 nga ya gorodi oba ya kopa. Ebintu bino nze kopa mukozesa kubanga nze sambala bikomo, naye bwe mba sirina kopa sisobola kuba music, sisobola kuwuliriza Rihanna nga sirina kopa kubanga nziiza nze essimu eno eba enkosa nnyo amayengo ago. Kati kopa eziyizawo evuze ezo okuntuukako. Kati bwe mba nkozesa kopa, kati kopa ono ffe mu byalo byewaffe tuludde nga tunywa amazzi ag'omu bidiba biki, okwata kopa n'omuteeka mu mazzi n'agasengeja nga ag'omu nsuwa kopa. Era amazzi ago bw'oteeka mu kopa tegasobola kulwaza. Twabeeranga mu byalo nga tulima emmere, bw'okwata kopa n'omusimba mu nnimiro bw'oti. Waliwo bwe bagamba nti babeera basezi ba mmere, tebasobola. Naye kankubuzeemu, kwali twogera kopa n'ekigambo ky'okozesa nti n'omusimba mu nnimiro, omuntu yeebuuza kopa nze nga bulijjo mmanyi nti nnennero eryawo, kati kopa omuntu amutere nti kopa afaanana atya? Kopa abanga gorodi yennyini, naye ye ekyenjawulo nti kubanga kati abantu omukozesa mujja mukozesa nti kopa wa rayisiko ku gorodi, wabula gorodi asingako lwakuba nti gorodi wa bbeeyi. Naye kopa ne pipe ze baasooka okukolanga ez'amazzi system, ebizimbe ne biba mu kibuga wano ne bwe munaabinoonyerezaako, system zonna ezayitibwangamu amazzi zabeeranga za kopa. Kati ezo eza kopa ya kafaanana bwe kati ono ye kopa. Kati just okasiima busimbi mu nnimiro. Kati kano nga bwe nkalaba, kati bwe kabeera wa nkwata ne nteeka mu nnimiro. Ne bwe nze kati nze bwe mba nkozesa computer just nkateeka ngaawo ku meezi. Nti kati nga kati nga bwe kali wano tewali simu obutakukosa, kano kakopa oteekeddwa okuba nako. Just kuba nako ku mukono oba ne bw'okateeka obuteesaawo? Ne bw'okateeka buteesaawo. Kati nga bwe twogera ku webuseezo oba radiation eva masimu netukosa, kano kamaanyi nga bw'owulira. Ekirala kano sife ono kopa ddala, ono kopa ddala. Oyo oli gino. Naye nabagambe nti abantu abasinga obungi olw'okugoberera eby'abazungu, buli akakwata agamba gwejo misambwa gyakyo wanuka misambwa gya kyobulaba abadugavu anti bakimanyi. Omanyi Abaganda abo balina lubaale babaneyirize besi basiba ebikomokomo bwebityo kati olaba bino ebikomo n'abadugavu abayiiya ebibalo eby'ensi ebyedda abawandikanga ebitabo ebyo ba Horace baani abo mu biseera ebyo by'abafaraawo, ne bwe baba Abasudaani ba leero bambala ebikomo bwe bityo, ne bwe baba n'Abakaramoja Bamasaayi bambala ebyo. Kankubuuze, olina kye wayogedde nti ewamwe mu kyalo mukwata kopa ono ne mumusimba mu nnimiro. Yes. Olina kye wagambye nti omusizi nga tasobola kukola ki? Kati ffe abantu abalimyeko kyengenda okwogera be bakitegeera. Waliwo ebijanjalo gaba ganene gabeera nnyo mu nnimiro, galanda ne galinya n'omuti oba geego ne getuyita ebigaaga oba geego ganene ga white. Agantu ago bagateekanga mu nnimiro naga nnimiro eyo omusezi ne bw'anaasera ate tebisobola kukwata nga mulimu ebyo ebijanjalo binene. Kati ebyo bijanjalo biranda ne ku muti. Kati ebijanjalo ebyo abantu babikozesanga nnyo lwa butaba na kopa, naye babeeranga ne kopa nga bamukozesa, era mu biseera by'omusana oba mu sizoni y'ekyeyo nga basimba mu kopa. Omusezi tayinza kujja mu nnimiro ono kopa oba nkinyonyole ntya kubanga gorodi ne kopa ono
byebimu ku bintu ebidesigning ettaka okulaba nti limakinga. Ensonga lwaki nti bino we bitali bisinga mu Africa lwansonga nti mu Bawarabu tosobola bisangayo musenyu. So kati bino biri awali obulamu bibeera wali bulamu. Ate era ono kopa buli wobeera naye nnyo ayambako like n'okutereza. Omanyi waliwo ebintu bino bye batera okulya baba biyita batya sebimanyi na mu Luganda naye kale bisengeja amasanyalaze mu mubiri nobanga tusanyalala nnyo. Kati nono kopa bwakola ono kopa kasita omukozesa n'otandika okudduka emisinde bano abakola dduyiro biki weetaaga okukola dduyiro ng'olina kopa. Okay, nenkola dduyiro katugeze nga mutadde bwenti ku mukono n'otandika okukola dduyiro tofuna kamunguluze tokola ki. Era kopa ali part of nature oba ku mubiri abalance kubanga n'omusaayi gwe tulina omusaayi gwo gwange n'ogwoli guli mugolodi. So kati ono kopa aba ayambako okuzukusa omusaayi ne gubeera active. Okay. Naye nze bwe mpulira omuntu kagamba nti simanyi wa lubaale nze mwete mumanyi we mugwa kyobola nabagambye nti emiwunyo bwe ginajja tebayankubira mukkirize gibanyige kubanga mugoberera nnyo abazungu. Akati lwaki tubagoberera kubanga abazungu batukodedde ebintu bingi n'amasimu getukutte banyiga abazungu. Yes. Kati ffe twandibikoze ddi emmotoka abazungu batuyambye katugamba twegobeko ku muzungu tusigazaani. Kati olaba kankubulire Karule amawanga gali wano saawa zino osanga America baba warana nga North Korea n'omuzungu n'avayo nawarana North Korea n'owulira nti anze Kim simwagala dictator. Naye mu nature Karule omuntu batutonderawo omanyi abazungu bano bintu bingi bye batukolera nti teweegombanga tokolanga kino naye Karule omuntu buli wakunyigiriza ate wakuwa amagezi oba kitegeera nti omuntu tosobola kubeerawo nga tolina mulabe ate tosobola beerawo nga tolina kintu kikunyiga kubanga n'abavubuka abakyasinza okubeera wano mu Uganda buli watabeera na mulimu oba buli watafuna bizibu tafuna magezi gayiya oba kitegeera nti ye ajja kumanya nti ewaka asula waabwe ewaabwe waliyo ekyokulya bwe ababeera mu mayirungi nga tafayo na kunoonya mulimu. Naye kati nze nganze ave Kagadi siiza kuva Kagadi nenzija nensula mu Kampala nentandika okudda mu bavubuka abaalina ewaabwe netandika okunyumya Museveni tumukoye biki oba kitegeera kubanga mba ngenda manya nti omwezi bwe gugwako ngenda sasula ki. So n'okubeerawo nemanya nti kati kino kinyigiriza era nze n'ekintu kugamba ensonga lwaki nti nze n'obutonde bwange nze omuntu buli wabanga anyigiriza ate nyongera kubaako ekirala nti omuntu ayinza okukeera n'agamba Matayo nkukyayi nyinza ofuna emikwano nga 3 omuntu wo nti ekintu ekyo kyekimu ku bintu ebikyasinza otunyigiriza. Abazungu bwe batuyingirira buli kamu ne bakanaanuura ne bayingirira Bwakabaka mu bukulembeze mu madiini mu neeyisa kyova olaba nakugambye nti ne bwaba LC ng'ateeseza Bannayuganda ateesa mu Luzungu ne MP mu Luzungu ne President nze nabadde ndabawo oba bino ebintu biwulikanga ebyekiralu naye oba nze atategeera bulungi. Mwalabe Putin yabadde Korea yabadde ayogera mu Russia nga omukozi we ng'amutaputira eri n'omukoleya ng'ayogera mu Lukoleya ng'oli ataputira eri naye neewuunya nnyo Museveni lwaki tokola speech bw'oba oyogera eri eggwanga n'oyogera mu Luswayiri oba mu Runyankole ffe twayiga Oluganda. Nze Oluganda lwemanyi wano tewali somero we naluyigira. Ate kati obuzibu buliwo buli bumu okitegeera gali amawanga Bachina Barussia Baamerika Bafalansa baani weesanga nti population yonna balina lulimi lumu. Kati Uganda gye tulina kumpi amawanga nga 52 n'omusobyo
bano bamanyi Luganda, Lunankole, Lukiga, Lusebbeyi nti okufuna olulimi olutugatta nga si Lungereza luyinza obutabeerawo. No, ekyo fa bakyeteekamu ekyo era nze byebyo ebimu ku bintu ebyentunulira ku baddugavu ne mpulira n'obusungu kati nze nva Bunyoro, nze ndi Mukiga nva Bunyoro. Kati Oluganda waliwo yalunjigiriza. Olukiga olumanyi? Nze ndi Mukiga, ndi musajja Olunyoro olumanyi? Kati manyi Olunyoro, Lutooro, Lunyankole, Lukonjo, Lusoga, Luganda, nnimi mpitirivu z'omanyi. Ate kati ng'ovudde ne ku ekyo ezo ziri wano. Kati ate olina endala mpitirivu. Kati endala mpitirivu mpaayo lumu. Manyi Oluchina. Kakati bw'ataasoma n'Oluzungu tolumanyi ne lukulema ate n'otegeera Oluchina. Kati nze nali mu myaka bwe nali omuto nali nsobola n'okwogera ennimi nga 75 era n'ezimu ebintu byange mbiwandiika mu nnimi ziri ezedde ezaaliwo z'Abahimotep. Sookuleke ebintu by'ogamba by'owandiika kati nga bino byendabyeko mpapula zino. Bwe mba mpandika nze sikozesa Luzungu, nkozesa nnimi ezaaliwo mu myaka nga 14 emabega. Omanyi nzikiriza abantu bange bano katono nnyo mala okuba nti mbalagako. Omanyi omusajja ono n'agambye nti wabyafaayo bingi nabirabanga ku basajja bakulu bano Nostradamus ye yatuulanga bw'atyo mu ruumu n'abala ensi gwe ng'olaba alinganga atonyeza obuntu nga tobutegeera. Kati ebyamatayo bye bino bw'ati bwagira ebintu bye nti gwe oyinza kulabula bikintuntu bwe kiti nga tokitegedde nti oba kati oba ekyakola ki bw'aba takuyambyeko kubanga akutakutira atosobola kubanga obitegeera. Era ne byawandiika wano naye ne bwe nakugamba nti kati gwe bino otegeeramu ki oyinza obutasobola kubaako kyonna kyotegeera okuggyako nga abikutaputidde. Kati kyembuuza bino obiwandiika gwe omanyi kyowandiika oba bali be bakulaga kyolina okuwandiika? Ebintu bino biraba buli kiseera beera ndaba ebintu ebipya buli kiseera. Kati obutabyerabira nkuuma likodi nti nyinza okumanya nti kati saawa ya leero omuntu ayinza okujja n'agamba njagala kuntunulamu nengenda ne mutunulamu naye buli wiikendi nange nfisaawo akadde okwetegereza ensinga bwekola ki. Nsonyiwamu katono nnyo awo ogambye nti omuntu n'ayagala omutunulamu. Bano kanjogere nnyo ku Baganda kuba beesinga okumanya. Abaganda bwajja ewa Kalule mutuula ku ngo n'agamba nti musawo njagala kuntunulamu nga tuleeta ebibobba awusima baziyita batya rabbi ensimbi eŋŋanda zibanga mpiki ne bagiragiramu bati olwo bakebera n'alaba byalaba. Kati bw'oba okebera mu muntu ki kyokola awo omuntu ategeere nti kati ebyo bankebera. Kakati nze engeri gye ndaba eri bweti bwe ntuuka ku mazzi zino enviiri zange zeeyongera okwefunya ezo zeefunya. Kati bwe zeefunya bwe mbeera mu mazzi mu kusooka sigayingiramu kati amaziga gange gatandika okujja. Kasita zino zigwako amazzi bwe ziti n'amaziga ne gajja. Bwe ntunulanga ku kifaananyi ky'omuntu oba ki oba ne bwe nfiiringa nti America omanyi kati batugeze nti omuntu ayinza okuba agamba Museveni ne bwe batulabye ku kifaananyi Museveni oba omumanyi. Kati kasita nkola ekyo bansobola otandika okumulaba. In fact era nina n'ekintu kye nabadde nkeberako eyo mu Australia nga kyaliwo emabega emyaka nga 5,000 bwe nabadde nstadinga bwe ntyo naze nga neetegereza mpora nga ndaba culture oba ezimu ku tribe ezaali zibaddewo ku nsi. Waliwo wano tribe eyasookawo wano mu tundutundu lya East Africa lyonna n'okusukkamu ng'ate teyogerwa. Abantu abasooka wano batwa ndowooza obamanyi naye ne kati tebalina tribe nti etongozeddwa. Tebamanyiiko e Rwanda gye bali, mu Congo gye bali we bati. Abatwa be baali nga bw'olaba mu Red Indian nti ye nannyini America
omutwaye yasooka wano nga n'omunyoro talabaawo. Mu Abaganda muli bajojjuuzi wano. Era kyenjagala n'okugamba nti emyaka egy'emabega gyonna abantu abo baali bayiiya nnyo. Era kati bino byogambye nti simanyi abazungu batukolera amasimu amasimu tebaaga bakolera nti gabongereko, wabula kubasiruwaza butamanya kigenda mu maaso, oba butamanya tikarula osobola okuzaala omwana n'ayiiya emmotoka, tikarula osobola ozaala omwana n'ayiiya incubator, oba n'ayiiya kino oba n'ayiiya kiri. Ffe we twakulira emirembe gyaffe wadde si gyawala, abaana mu byalo nga tutematema omuti n'obajjamu ekigaali twabivuganga n'osindikirako n'amazzi ngamba engeri gye twali tuleetamu tekinologiya waffe naye olwatuuka mu mwaka gwa 2010 yazikirira. Obudde bwe abaana bwe bandiwaddengayo okulowooza ennyo n'okufumintisa n'okuba ebibakola. Omwana asobola okuzinga omupiira, asobola okuyiiya ekimotoka najja ng'ayongeramu nga weeyo gwe nagambye nti abo yabadde Zimbabwe yakoze generator n'emmotoka nga zikozesa frequency. Abo batandika mu buto ng'azimbayo akamotoka ka steeringi ateekamu ebiyinjayinja n'avuga. N'olaba bano abaana abavuga abayiiya ennyonyi ebinyonyinyonyi ebyo. Waliwo omwana 2014 yali eyehoyimu yayiiya omuzinga n'agenda n'ategeezaako RDC w'ekitundu n'amugamba nakoze omuzinga gwange njagala gugezesa. Ate bano abatumbafu b'eggwanga tebaamukwata simanyi Uganda poliisi, baamukwata ne bamutwala eyo butabika mbu mulalu olwayita omwana yabula ne kati tebamanyi gyali. Andi akose threat eri ebyokwerinda by'eggwanga. Naye ekisookera ddala tubadde tukyali ku nsonga eri nga ogezaako tulaga abazungu kye batukoledde okutupulogulaminga nga tetulowooza nti n'otuuka okutunuulira omwana luli omwana bano babebi nga bwakaaba tubagulira ensaasi bino ebinyenyanyenya olaba bw'okimuwa akisukuma eri ayagala simu nti obudde obw'okuyiiya ffe bwe twayizanga by'ogambye naffe abali mu myaka gyaffe buli lw'owulira nga ojjayo simu n'obeera ku tikitoko n'owangaalira okwo n'olaba bakusamuko kumanya obudde bw'okuyiiya tewakyali tewali. Kuba kati omwana w'amalira okusoma ebitabo Jim Jam gwe mumuwa Jim Jam, naye ffe twamalanga twavanga mu nnimiro ogaa naye anjiyeyo wano kantemeteme ekigundi ky'ettooke njiyeemu ku bumundu. Twakolanga emmundu tukola emmundu ne tukola okubumba ensi n'omanya nti ensi nga batuga ensi ya rawundi. Era nze ne mu buto bino ebintu sibikoze kati. Nze nalinanga birisaaki byange binakolanga eyo nga mbala digurizi z'omusana biki ng'ate abaana bambeerako baneetoolodde nga bangi. Naye saawa ya leero omwana waviira mu bitabo kasitava mu kusoma kulya Jim Jam okategeera. Omwana abazadde abaana abamu bakula nga babogeza ne baba mutuma ekidomola agamba akigamba mu Luzungu, ne baba mutuma ku dduuka ayogera Luzungu, omwana akule nga amanyi Oluzungu. Naye abazungu be mulinda zi New York kati wetwolekera New York egenda kuka mumulire Donald Trump amala okufa mulabe ekiddako. Mpoza otusuubiza alina okufa agenda. Naye America oba abazungu be mukkiririzaamu be bamu kuba abalimba kubanga nze nagenza okubalamu mu bibalo oba mu kutunuulira nnyo society mwe tuwangaalira n'okubala ebitabo nga bwe babitusomesa nga ffe bamalayika naye bo bamalayika babalaga nti si bantu. Lwansonga nti Karule nze kyandeetedde okubala ekyo nti nabadde neetegereza abantu ku buli 100 mu Uganda abantu 70% barogeba bannaabwe naye nga babaroga nga tebabamanyi. Katugeze goyinza obeerawo nga waliwo akuroga naye nga tolina kyomukoze nga oluusi akurogedde ofunye omulimu oba n'awulira bubi ofunye eki. Wabula ekireeta ekyo nti ekitufuula bamalayika ffe ddaala lya mulala nti Katonda ayitamu gwe okukozesa gwe kubanga singa waliyo bamalayika
twandigambye nti ekizimbe kigenda kugwa omuyaga ne gukikwatirawo naye ffe Katonda bayitamu okukozesa ekyo. Batugamba nti ba Adamu be basooka ku nsi fine, naye bonna be batugamba baali baddugavu ate ne beboogere babikolera mu Botswana, Garden of Eden eri mu Botswana. So eriyo ebintu bebaze nga batugijikamu nga byakutubuzaabuza. Era nze nga bwe ngambe nti bwe weetegereza obulungi buli agency y'omu Amerika yonna ejjudde mu muddugavu. Obwongo bw'omuddugavu mwe buli teriiyo. Era nze mbasaasidde nze abaddugavu bwe munaaba nga temwesootinze njaba lyamu akasente ogenda okolera abazungu. Nyinza n'obutabakolera just nyinza obagamba ekigambo kimu nti emiwonyo gijja tuyinza otuula olutuula lumu ne bampa ssente naye mwe ne muddamu. Temulaba nti abenansana baba basengudde. Nze nandiyagadde nti omuntu yenna bw'oba oli mugagga ng'olina w'obeera nga wanene ng'olina b'osobola okuyamba ku bayambi, kubanga mu 2040 era ebitandise kati buno bubonero. Mu 2040 amazzi bwe ganaaba nga gazze tugenda kuba tuyayaanira byakulya byokka, ebyobugagga bijja kuba mu kulya byokka nga tekyaliyo kyagamba nti ngenze mu Owino kusuubula maali no. Era mwe mulinde New York mu mwaka ogujja New York kasiteemala okukubwa musisi mujja kulaba ekiddako netandika okukkirira wansi mu mazzi. Mujja kulaba nti kati ensi etabuse awo mujja kumanya nti kati muvudde mu mwaka gumu muze mu mwaka mulala. Omanyi bw'ogamba 2040 omuntu ayinza okulaba nti ekyabulayo emyaka nga nkaaga. Tuli mu 2024 tubulayo emyaka ekinene 16 tutuke mu 2024. Ensi yonna okweto amazzi gajja kubanga nze kati olaba wano ne kino kye tubadde twogerako ekya kopa mu Uganda, Panama, Congo, Thailand ne Rwanda mulimu ebitundu ebimu nga bigenda kuba bimerako emmere naye nga awamu awatali kirungo kya kopa kimala ojja kuba osimbawo emmere nga tebeerawo olw'amazzi amangi. Naye ate eriyo ebitundu nga bajja kukozesa ono kopa gwe tubadde twogerako nga bw'omusimba mu ttaka enkuba ne bwetonya okumala omwezi emmere nesigala ng'ebala lwa kopa. Kati nabo bagenda muyita ddogo ne bwe banalowooza ddogo lwa nsonga nti bo bali ku byabazungu. Kyova olaba nze buli bwe mba nkola nnyo nga tuli wano twogera tera nnyo ogamba abantu nti baba nga bagamba nti Yesu yali muzungu. Mumbuulizeeyo abasumba abo lwaki Garden of Eden eri mu Botswana, lwaki Abayudaaya abaddala ba Ethiopia ebyo abasumba tebasobola bibagamba. Ate ekisinga n'okwewuunyisa omusumba n'agenda n'aleeta eri Omuyisirayiri n'amutuuzaawo nti leero twabaleetedde Omuyisirayiri agenda basumulula agenda funayo omuddugavu muno oba kitegeera. So ebintu ati bwe tunaafuna omuddugavu tebajja mukkiriza nti Omufirika ye yamatira nti buli kintu ekirungi kiva mu bali kaleere. Kati bw'oleeta omuzungu ne bwe kiba kivulu kasita obagamba tuleeta pasita gundi okuva Amerika, tuleeta gundi okuva Australia, bajjula ne bamanya nti waliwo ekyenjawulo. Y'ensonga lwaki nabagambye nti emiwonyo eginajja ennyonyi bwe zinaatandika okugwa temutya, mukkirize mugoberere abo Katonda bw'anaaba apanishinga. Kyekiri kye mugambe nti Katonda bw'anaaleeta embooko ffenna zitutwala ow'omukisa gwe yanaakola ki lwa nsonga nti mugoberera omuzungu bw'agamba okweyerusa abaddugavu mweyerusa temusooka kukola risaaki mwe temulowoozangako ne mugamba naye bino ebintu bye batuleetera lwaki bibeera bwe biti ne bwe biti lwaki kyerusa kye bagamba ekitegeeza Katonda tategeera omuzungu yategeera okusinga kubanga bw'oŋŋamba bwe ndaba nga sipiika alina zi masters nga yeeyerusa ate nga yasoma nanti bye yasoma temwali mubimulaga oba okumuyambako okutegeera. Kyogamba si muntu wakali n'akabenje akava mu kweyerusa nako teyakamanya. Naye
wetwolekera abantu abamu tugenda tandika kubabuula bubuuzi nga tubalabanga abatali bannaffe nga tubatwala ng'abalabe kubanga era baba balabe ba Afirika kubanga omuntu yenna ng'oli muddugavu ne weeyerusa oba mulabe wa Afirika lwa nsonga Afirika yemu ku nsi oba wewali source fe abaliraanye Katonda lwakuba nti bye mwandibadde mukola okuwuliziganya ne Katonda abantu abamu abalugavu bakwatanga amayinja agakopagano n'agenda nga oba mu kitundu ekimu oba mu miga n'asabireyo n'awanika ejjinja bw'ati ng'asobola okucommunicatinga n'omutonzi naye kati buli akakwata agamba no jaja kiwanuka jaja luwale jaja abalungi tukerezeganye oyo Matayo nja kumuzza omulundi omulala naye kambebaze abawaddeyo obudde temukkiriza okutambula naffe nyongera okubakubiriza anti ebigambo bino ekituufu kiri nti biri waggulu wakutegeera kwabasinga obungi naye ekisinga okuba ekikulu mu byonna kwekwewayo n'ofumintiriza ebitali byangu byakutegeera okake nnyo omutwe gwo gukweyimirire osobole okuba nti obitegeera. Mukama Katonda akutukuumire tunaddamu olundi.